N'olwekyo omusomo gw'engenda okusomesa mu dakiika nga 2 oba 3 baweeyo n'eddakiika nga 10 tusobole okubuuza kubanga okusoma obulungi kwe kuva n'omanya nti abantu balina kye bategedde. N'olwekyo nja kuba mukufunze njagala kusomesako obusiraamu bwaffe n'embeera y'ensi etulimu olwaleero. Obusiraamu n'embeera y'ensi etulimu olwaleero. Nja kukozesa ennimi 2 okwanguyiza abantu. Ebimu njagetekanga mu Kizungu naye njagezaako okuyinza mu Luganda. N'olwekyo topiki yaffe egamba Islam in the contemporary world. Obusiraamu kiri kitulimu olwaleero. Basema ne bannyabo obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala yabutukoleranga ekibiya. Aya mwenna mukimanyi Allah subhanahu wa ta'ala yabutukoleranga obusiraamu nga Nale ogamba otya taata obulamu simanyi kati